Ampuliriza nkubuzaako sibyotyeyo nze Shafik Lwanga ene Fit Media kutusaako ebyo nno ebibadde mu week gye tukubye emabega ebimu by'obadde omanyi ate ne by'obadde tomanyi bingi bye tugenda okuba nga twogerako mu mawulire gano. Buli kati twagenda okuvaawo amawulire ge twakola sabiti ewedde aga week nga kikakasiddwa nti Eddie Mutwe Ssebuufu yasobodde okubeera nga bw'atyo akwatibwa era bw'atyo n'atwalibwa mu bifo ebyali bitannaba kuba nga bitegeerekeka. Bw'atyo ye General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akakasa nti ye kennyini y'amulina era ali mu kuba nga amusomesa ayige olulimi Olunyankole. Bw'atyo kino nno kyasobodde okuba nga kikakasibwa Balamu Barugahare Honorable nti kituufu ali mu kuyiga olulimi Lunyankole kubanga ne Lugogo basomesaayo Olufalansa kati ye mu basement ya General Muhoozi. Minisita Omulamba bino byasobodde okuba nga ayogera. Ebifaananyi byasobola okuba nga bifuluma ebya Eddie Mutwe ekyamazima twalabako waggulu naye alabika ne wansi engoye teyayina kubanga twalaba era ddala omusajja nga ali obwereere bwennyini. Mukyala wa Eddie Mutwe naye yalabiddwako mu katambi ng'ali ne Babi Itongo Kyagulanyi wamu n'amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu wa Issa Alex Mufumbiro nga naye ataakaka bw'ati. Muhoozi, General, like they call you, because you are. Respect yourself, respect your statements, respect everyone. Kuba woyambula Eddie n'omuteeka mu kifaananyi ali bwereere omusazeeko ebirevu really kati akumusazeeko ebirevu now so what? Ate ye Lydia Wanyoto bw'atyo era wiiki yennyini yavaayo n'awandiika ebbaluwa nga alagira General Muhoozi okutta omukulu Eddie Mutwe mu budde mbagirawo ataasobola okubeera nga bw'atyo afuna eddembe lye. Naye General Muhoozi Kainerugaba naye bw'ati tweet gyasobodde okuba nga awandiika eddamu kiri. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. si byange bibye tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringa nga kya Peetero Omutume. Mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yebe muggalira ate naye egoberera amateeka. Saawa 28 bamutwale mu kkooti.
ebintu ebyo bya bulabe nnyo basebo ne bannyabo bya bulabe era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi n'okufa kwa Rajiv eyasobodde okubeera nga bw'atyo ava mu bulamu bw'ensi eno. Rajiv Ruparelia bw'ate Mukama Katonda yamututeekera ebigambo bingi ebisobodde okuba nga biva mu b'eŋŋanda be abako wamu n'ab'emikwano, naye nga ntandise ne famire gye yasoose kuyisa ekiwandiiko bambi ekisaba bannansi okubeera n'ebigambo ebitono bye boogera ku kufa kwa Rajiv Ruparelia. Ate bo abamu kubasobodde okubanga boogera nga bamikwano abafamire ntandise ne Ssenkulu wa Victoria University bw'ati bweyogedde ku biki ebyatuuse ku Rajiv nga afuna accident eno. Ayolekera emunyonyo nga tayagala kusula wano, ng'ayagala agenda asula emunyonyo asobole okwetegekera embaga eyo ya mukwano gwe, kuba ne bakwano be bonna gye babadde basuze. Kati n'avuga emmotoka n'akozesa express mwenanga bimugimanyi oluguudo olwo mulumanyi, naye ndowooza olw'okubanga abadde tali mu ggwanga okumala akabanga akawerako mwezi, tamanyi bw'atuuka e Busaabala omumanye roundabout eyo bagijjawo ndowooza, naye waliwo barriers ze baateekawo, barricades, abadde tamanyi ndowooza nti weeziri, ng'ate nga ndowooza ka speed nako nga mwekali, n'atomera barricades ezo. Emmotoka n'eryoka egenda mu bbanga meters ndowooza nga 8, ate nga neyefuula bweti n'egwa n'eyaka omuliro era teyasimatuse kabenja. Rajiv jjukira nti y'omu ku badde basinga okuyamba banna-Uganda naddala bannabitone, eyayamba Faisa the Superstar wamu ne munnaffe Fresh Kid, era bwe batyo ne banaasobola okuba nga yabayambako okubanga basoma primary ne kati gye bali bakyamutendereza. Ate ebigambo ebya Frank Gashumba nabyo byabadde bikaawu. Ovuge kuba noyingira mayiro namba nga baalisibye kati bakuwoninze so kitalo nnyo, n'ekisinga obukulu tutye Katonda yekka. Enfaji yafuddemu etiisa, emmoloka yagudde nga helicopter, kubanga bwebatuuka okuleeta emmoloka ya poliisi ezikiza omuliro kitegeeza kyadde beyond kitalo nnyo. Buli omu alinde lulwe, enjawulo erimu kyatusoseeyo ne nawe olumba. Ye driver we okusinziira katambi akasobodde okuba nga kafuluma kalowoozesebwa nti ye yabadde driver we yabadde ayina okuba nga amuvuga, naye bw'atyo n'atambula neeyongerewa kuba driver ayongeramu omuntu owookubiri gwe yagenze naye atannakuba kubanga ategereka. Jjukira nti famire yayisizza ekiwandiiko ekigamba nti tewabaawo ayogera ebyensimatu ku kufa kwa Rajiv, era naffe tetujja kubanga tusukkaawo, naye driver yayogedde bw'atyo. Kati nze agenze n'aŋŋamba ddayo okime ebintu tugende tusule mu nnyo. Bwe ngenza obikima kati nze sitegedde kizzeeko, kumbe ye oba pasuse naani simanyi. Omuzimu gw'okufa gumuyita. Ngenza omunoonya nga simulaba, nenkuba essimu nga esimu eteyitamu nga teriiko. Nze nkyengose nenfuga ebintu nenzigye mu nnyonyi neŋŋamba ajja kunsangayo bw'aba alina gw'ali naye. Mbadde namunda mu lulungu ng'oyogayo yabadde agivuga. Rajiv emu ku byamujje e Bungereza okubeera nga yadde alina okuba ku mukolo, era bw'atyo emu ku byadde bimutwala emunyonya asule eyo asobole okubeera nga bw'ati abeera mu mukolo mu budde, naye omukolo ogwo ye Rajiv teyasobodde kubanga agubeerako wadde nga n'omukolo tegwayimiridde. Watunuulira ku mukwano gw'abadde ayina ne kitaawe Sudhir Ruparelia, ate nga ye mulenzi yekka gw'abadde ayina ne bizinesi zonna y'abadde aziddukanya. Bw'atyo bw'otunuulira ku mukwano guno osaasira Sudhir n'osaba Mukama Katonda amugumye. Ate ye Zambali Blasio Mukasa mu kwetegekera akalulu kano akajja, bw'atyo asobodde okuba nga ayita abamu ku bakwano be
ate nga mukwano gwe yasobodde okuba nga ayita nga bwe baali mu mawulire ate y'omu ku basinga okuba nga b'amaanyi mu kibiina kya National Unity Platform mwayagala okuba nga afuna kaadi era bw'atyo yabaddewo omukulu Honorable era nga bw'atyo Leader of Opposition yasobodde okubeera nga abeerawo n'asobola okubeera nga omukolo guno aguweesa ekitiibwa yasobodde okuba nga amugamba ebigambo eby'enjawulo nti teyeeribaala naye kennyini alina okuba nga ayita mu kakuŋŋunta. Omukulu ono era nekino kankyogere kati olutabaalo lwazzaako lwana kulaba nti afuna fulaaga eyo alina ogirwanirira mu bantu kakano wali aliyo omubaka aliyo waliwo n'abalala abeegwanyiza ekifo ekyo naye nga bwe tuze tubagamba bonna tugende mu bantu ono zambalize mukwano gwange twali wamu mu mawulire kumala emyaka n'ebisiibo era nze wano nga mukwano gwe naye era nga bwe tubagamba tusuubira nti olwokubanga olinayo mukwano gw'omukulembeze flag eri automatic nedda alina okubeera mu bantu nga bwenzize mulaba kwatagana n'abantu baffe nga bwenzize mulaba sebo lwana nnyo kuba flaga eveyo mu bantu bano tujja bakubamu ne debate bakobe debate eventually abantu bannansana basonge bagambe nti oyo gwe twagala kwebale nnyo. Ba National Unity Platform nejje buli kati bakyatenda omukulu Francis Zaake Butebe olw'ebigambo ebyatandise okuba nga bifuluma nti okwesimbawo mu Mityana olina okubeera nga oteekako ekifaananyi kya Zaake wamu n'ekifaananyi kya taata we Francis Butebi era omwami Butebi era bw'atyo tulabye ebifaananyi bingi Mityana nga kiriko Zaake ng'ate kiriko ne mwami Butebi nga naye noona yeesimbyewo gy'ali waggulu oba wa kansala oba wa kifo ki naye bw'otakikola osanga oyinza obutafuna kaadi ya National Unity Platform wadde nga tukimanyi nti ebiseera ebisinga abasinga olina tteekako Honorable Kyagulanyi okusobola okuba nga ofuna obuwanguzi naye Mityana kyandibanga kyakyuseemu. Wiikendi yennyini era ekitebe kya National Unity Platform kyasobola okuba nga era abapoliisi basobola bakisalako jjukira nti ne wiiki ewedde baali bakisazeeko era ne kati bazzemu okuba nga bakisalako olw'ebigambibwa nti baali bayise abantu okubeera nga boogera ku nsonga ya Eddie Mutwe ate basobola okuba nga basalawo ekiddako wadde nga kyalangiriddwa tibagenda kuba nga bayita ku mukutu gwa X ate tebagenda okuba nga batuuza olukiiko luno. Wiikendi yennyini obusiraamu bwagwamu ekikwe olw'okuviibwako Haji Kasagga omu ku basajja abadde ab'amaanyi wali ekibuli era kyannaku nnyo kitalo ddala. Haji Kasagga ono yagenda mu gym ate asobola okubeera nga atereeza obulamu afune obulamu namu n'amaanyi ate obulamu gye bwakoma. Mukama Katonda saba omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Ate bo abaana ba programu eno ekutuusibwako Honorable Mabachi Ouma Barasa Levi ajja era abantu babusya municipality mulindirire ku tiketi ya National Unity Platform. Anno akasembayo keeko nsigadde nze Shafik Lwanga omukama akunkuumire nkwagala nga bunjagala.